Banna Uganda omuntu obutajjukira gye wava kiba kibi nnyo. Bw'obanga oyiseeko mu mannyo g'empologoma Mukama n'akuyamba n'akusimattula, tosekerera ng'oyo akyagalimu. Njogera ebigambo bino nga nzijukira embeera Bwana Kakwenza gye yayitamu. Olunaku lwe yawambibwa ne bamutwala mu Tocha Chambers muhoozi yennyini n'amucunya n'amuyisa bubi nnyo nnyo. Nkakasa nti okusimattuka amannyo g'empologoma gaali maanyi g'abantu. NUP tebabakuba ndulu ne bagamba omusajja mu mute baali bayinza obutamuta. Era nga n'enfuluma gye yafulumamu eggwanga yalimu omukono gwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Wabula olunaku olwaleero avuddeyo ng'agamba nti Bannayuganda wadde enkya beesunga okugenda okunona Kyagulanyi Ssentamu ku kisaawe. Naye agambye nti bahuliganizi b'NUP n'abakubi bakkerere ku social media bino byonna wadde babyogera naye bigenda kukoma bukomi awo bagenda munona ku kisaawe bamutwale ewaka tewali kye bagenda kukolawo. Ne weerabira nti Bannayuganda b'oyita bahuliganizi, ne weerabira nti embeera gye balimu ey'okunyigiriza nabo si gye bandyagadde. Naawe obulamu obwo wabuyitamuko obw'okutulugunyizibwa omanye ekiri ewaka. Eyo si engeri gye wandibadde osasulwamu Bannayuganda bwe nga bo bakuyamba ne bakukubira ku kkerere n'ova mu kkomera. Kale ate olwaleero bayita bakubi ba kkerere olinga agamba nti kkerere gwe bakuba talina kyagattako. Ekintu ekyo kino tandise nga nkugamba nti muntu okwerabira gye wava tekiba kirungi, kubanga abakubi ba kkerere bye bakuba kkerere n'onunulwa. Era olwaleero okubeera ng'oli gy'oli gaali maanyi g'abantu. Muganda wange Kakwenza nkulamusizzaako. Aka message nkalabye n'obubaka mbulabye awo. Naye ekibuuzo kiri nti omuntu eyayitako mu mannyo g'empisi buno bwe bubaka obadde bulina okugenda eri Bannayuganda abayita mu mbeera y'emu gye wayitamu. Buno bwe bubaka obadde bulina okugenda mu families z'abaana abakyawangaalira ekitalya. Buno bwe bubaka obadde bulina okugenda mu families z'abaana abaabuzibwawo nga ne kuno kuliko tetumanyi we bali, bajjoni Bosco Kibalama baddamulira. Buno bwe bubaka obulina okugenda mu famire z'abaana nga Franka Senteza. Buno bwe bubaka obulina okugenda mu baana b'Olivia Lutaaya. Omanyi Uganda tulina ekizibu kino wano wammanga. Kitwesanze nti tulina bannaffe abeetetenkanya n'ava mu mbeera ey'okusoomoozebwa n'atuuka ku wasobola okufunira ku buli kimu kyonna nga ne famire ye esobola okukifuna. Baganda baffe abo batuusa ekiseera nga bo balaba buli kimu kyonna kiri malidaadi era tewali kyonna kirina kugezesebwa oba kugezaako. Siri musomi wa Bayibuli naye mu ndagaano empya gy'oyita New Testament, Yesu Kristo gwe gweyita Jesus Christ yakola ebyamagero bingi nnyo. Era mu byamagero ebyo bye yakola yalina badisciples ba batambulanga naye nga bamwetoolodde. Naye olunaku lwatuuka abasajja ba Piraato ne bajja ne bakwata Yesu Kristo ne bamujja mu bantu be, n'abantu nga bye bali abamu ne bamutwala ng'omubbi w'enkoko era ne bamukomerera ku musaalaba. Naye oluvannyuma Bayibuli y'emu etulaga nti ate Yesu Kristo yakomawo ng'omuwanguzi. Kakati Bwana Kakwenza, buno obubaka bw'owandiise wano mbadde sibusuubiramu ggwe, era ate bwandinneewuunyisizza nga buvudde mu balya mu ngalo za regimu era bakuutira regimu eno akadingidi. Naye I'm totally disappointed. Lwaki? Olwaleero Kakwenza, Bannayuganda naddala abaagala enkyukakyuka bayimiriddewo ku ssuubi. Kyokka ate omuntu agezaako okubakuuma n'essuubi eryo libeere nga liri waggulu ng'abalaga tugezeeko kye tugezaako anytime tugenda funa enkyukakyuka. Olwaleero mumulaga kyakola kikyamu era talina nakigezaako. Kankubuuza, mwagala Bobi Wine ayimirire katuuti akwate akazindaalo agambe Bannayuganda kati muve mu mayumba tugende direct mu State House? Mwagala Bobi Wine agambe Bannayuganda kati munoonye amamundu munoonye zibbomu tugenda mu State House Entebbe kulwanagana n'abasajja? Mu abantu be bamu mwe mugamba Bannayuganda temuvaayo mu mayumba mujje ku makubo
Museveni agenda kubatta, abasirikale bagenda kubawamba, abasirikale bagenda kubatulugunya. Yemmwe bantu be bamwe abagamba nti ate Bobi Wine atisizza abaana b'abantu. Kati mbuuza, enkyukakyuka tugenda kugifuna tutya? Tuleme kugezaako ddala tutule butuuzaawo tugambe Jeno Museveni bw'anaafa ng'eggwanga likyuka. Wangi. So olwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bw'avaayo n'agamba banne mujje munnyanirize ku kisaawe Entebbe nkomawo, alina obubaka message gy'agezaako sindika mu bannansi nti bannaye lino ddembe lyammwe. Gavumenti si yerina okubawa eddembe ery'obwebange, eddembe lino batuzaala nalyo. Ndi nzikirizibwa okujja n'enkimako omuntu wange ku kisaawe era n'enkuŋŋaana ne mwaniriza ne mutwala gy'alina okugenda. Kati ate olwaleero abantu abo balaga nti kikyamu nnyo tebalina kuvaayo mu mayumba bajje bawerekere Kyagulanyi. Olw'ekyo Kyagulanyi ye bw'aba akugambye nti mujje mu bungi mumperekere, omanyi ki oba timing eyinza okukyuka abantu bano olw'ennamba ennyingi ze balimu ne bagamba kati kino bwekiti ne bwekiti kyetiba kikole. Ekibuuzo kiri nti lwaki Jeno Museveni atya nnyo public assemblies zino? Lwaki tayagala nnyo bantu bakuŋŋaane mu bungi bw'abatabatya? Era lwaki propaganda atambuzibwa abantu babagamba musigale mu mayumba, abazadde temukkiriza abaana bammwe kujja ku makubo kujja kwaniriza Kyagulanyi? Olwali ekibuuzo kiri nti lwaki ababoodaboda babayiyeemu omusimbi abamu ne bavayo ne bifuna bakulembera ababoodaboda ne babagamba ffe nga ababoodaboda tukubiriza ababoodaboda butagenda ku kisaawe Entebbe kwaniriza Bobi Wine. Kati gwe oli musomi osomyeko oli sikoola, ekyo ekibuuzo kikulekedde. Kakati kino ekyokuŋŋaanya abantu abangi bwe kiba nga tekirina makulu ng'era tekirina mulamwa, lwaki state etaddemu amaanyi mangi nnyo ng'eyita mu bapasita bannaddiini abamu n'abasomyeko bongere okuuta akadingidi badiscouraginge bannansi okuvayo mu bungi bajje baanirize Kyagulanyi Ssentamu Robert? Ekyo nkimanyi oli sikoola era oli mugezigezi, ensonga eyo nkimanyi. Abaffe Kakwenza, buno obubaka kyogamba abaana abali mu safe house abavunda abatulugunyizibwa nga gwe batulugunyizibwa, famire yaabwe yino message gyeyina okufuna gye bali, famire yaabwe badde ekyalina essuubi. Buno bwe bubaka bwe balina okufuna okuva gy'oli. Bannaffe abali mu makomera bo Olivia Lutaaya bafulanka ssente z'abafudde, buno bwe bubaka famire yaabwe ye balina okufuna okuva gy'oli. Gw'omu afunyeko alozezza ku bukambwe bw'abantu bano. Olwaleero social media gy'ogamba egenda okukola noise, okimanyiko nti social media ye yakola noise eyakununula n'ova mu buwambe gye baali bakuwambidde. Okimanyi bulungi muganda wange Kakwenza, baani abakola noise eyo? Yali social media. Olwaleero gy'ogamba nti bannayuganda bano bali ku social media bakuba bukuba embeekuula era kwegenda okukoma, naye embeekuula eyo nkujjukiza yeyakujja mu mannyo ng'empisi, era embeekuula eyo yeyakutuusa gy'oli. Weebuuza lwaki Twitter account yo baali bagiggyeko bwe embeekuula eya social media terina mulamu.